okubeera ddala kuba media mwenna abaliwo ne ba artists bannange mwenna ne ba managers mwebale kujja bannange. Omanyi nze nzikiriza nti nno agali amwe gakola ki gegaluma ennyama buli twebererawo mu mbeera bweziti kitwongera amaanyi n'okugenda maaso. Njagala okwebaza Little Boss. By the Little Boss ono muganda wange, not just from music, from our background. Wakitegeera we come from the same village, so tulina ebitugata biki bingi ne Little Boss. Little Boss muwulize kano. Little Boss is one of the definitions of good music in Uganda, like it or not. If you talk about good music, he's one of the definitions of good music. Little Boss. Little Boss, Little Boss has a lot of fans. But fans ba Little Boss kamba babulire ba fani badala ku mutima bamwagala nnyo ba Little fan wa Little Boss bobango musanze akunyonyola Little Boss nga gwata mumanyi nakubulire ennyimba ze. Me have found so many of them nga boogera ku Little Boss abali kuki komuti wanje oli mutuufu. Nina sister wange akolerawo kula Bonita niye yangambye ku Valentine oba bangoba oba banzikiriza ngenda kulaba Little Boss. Okitegedde kati kyenjogera nkikola ki nkimanyi. Osanga oli nga tayagala mboozi ku Little Boss ekome. Bosanga omuntu nga azanya music wa Little Boss abeera ku non-stop. That is Little Boss. So kyebayita okusensera abantu kuki okubayingira munda mpaka ku mutima. That thing is not easy. Tuyimba naye kyebayita okukwata abantu ku mutima is not something easy. Era kyatukola bubi nnyo nti singa copyright yaffe badde nnungi nnyo nga buli kimu kyatereera, he would be one of the richest artists in this country. The richest artist, I'm telling you this. Kuba his music was generations and generations. It's the music gojo kuwulira ng'owummudde ng'okooye ng'oli ku mbagayo, like music waddala si just nti kuba gamba senti wakiyita mu lujja. That's why in Little Boss, even if when he travels and comes back asanga oba fans be. Okitegedde? Yes, nze musanga nnyo ebweru so many times. Nebuga Little Boss ati wafulumye ddi agamba naye ndi eno. Okitegeera? So musajja wa kabi nnyo ate si musajja wa kwekyanga like awantu ekitiibwa. So he's a good man. Kusabira Katonda Little Boss buli kimu akikwanguyize. Oli musajja mulungi nnyo, oli wa kabi. So ngena mukalenda yogambe nti 14 tugenda kuwagira Little Boss. Jangu bakuyimbire owulire music kyebayita music. Little Boss has music. Fe tugenda kubeerawo. Otegedde? Tujja kubeerawo, tujja kuwagira, tujja kujja tutuule n'okutuula nga tuli mu audience, emyeza tujja kuzigula. Okitegedde? We shall support you for the good music you're giving to this country. Yeah man, so thank you so much. Mwena mbulamusiza Papa nkulamusiza Sam ne Sophie Gombia, Liam Voice, all the artists unknown tanayogira gwetobuze ko kubantu he's unknown. So I want to thank you. Webale kwagala Dax Vibes. Yeah, you've done a good job on his latest song, So thank you so much. I see. So chitwagamba chitwetaaga mu yali up and down. Thank you so much. Buli omu yebali nnyo. Thank you so much. Big Eye. Thank you. Omukulu Big Eye. Bannange ovanga ku muyimbi ng'ennyimba ze yayimbanga oli mu Heartbreak simanyi we tulaga. Naye nga let's invite Unknown. And actually this is my first press conference, but this is a name.
badde nina okujja manyi lwaki kati bwe nali tandika okuyimba actually nali nayimba dda naye waliwo omukyala yali ayagala okunsayininga ngaali eyo Saudi Arabia bamuyita Merab ndowooza y'omu ku bakyala baani omukulu abaasooka kirabudde bulungi mbajjira sirikuwaayo kakati omukyala agamba omanyi okuyimba kubona mu akayimba kange kasooka nakamimbira mu dokita nanga omanyi okuyimba naye ekigenda okukonfaminga nti okusobola oyimba njagala onkolereyo ka clip ka 30 seconds okanterereko namba oluyimba yamba luyimba lwa mukulu ono nandagira ddala nti ki ekintu kya famire simanyi olina omukyalo gwomanyi ennaku wasulawo kale bati oluyimba lwali lugamba olinaku gwekinkuba ekimalako enaku negenda akatonda byeyakuwa you make my day say omwenya wanga bitegedde kati nza mababuza kyokati teyansayininga naye nga nze nali manyi empise yali ayisaawo oluyimba sokyera wano sobedda amaye oluyimba lulwo ekiraza si mukyalawo wenyuludde nze era bulijjo mmanyi lwono naye nga bannange ennaku z'omwezi 14 toyinza kwogera ku love n'otayogera ku unknown miririddemu nzija representing omukulu Little Boss ennaku z'omwezi 14 love ballad tushowing love ekiriwo kiri nninamu bushoshoosho obuli awo naye era time bwe nabe nzikiriza nja kwesitula nze kenyini nzije muyimbireko kubeera bintu byakweyagaliza sejjo alingeza nesimulaba ku yange yakwekuba. And I thank you so much. Nice to meet you. This is my first press conference. Mpulira no kankana ankana. Nzedera kuyimirira kuyimba buyimbi, sira kuyimirira kwogera. But thank you so much. Banayi tuberewo nakuzomezi 14 Valentine's Day. Yeah. Thank you. Tono awe mbula. Tweyanza nnyo tweyanzege. Olunaku lwa leero siri wa bigambo bingi nnyo olw'ensonga nti saagala labika nina byenkyakwasaganya naye nga nsaba ennaku z'omwezi nga 14 mwenna baganda baffe abanyumira obuyimba bw'omukwano abagulimu n'abaguvaamu mukulu waffe waba ategese ffenna tuba tutegese mbasaba busabi nga nfukamidde bannange mujje mumuwagire mujje naffe tugenda beerawo sigenda kaaba basuubiza tokaba sigenda kaaba takikola neyanza nnyo neyanzege olw'omukisa awe no ate omuntu eyandiguyunze bamutwala mulaba wali ani yogera nze nja kuyambako ani Zaira Baby Zaira oyo bisi mubi lindako katono lindako nze mbuno ki wanje ate she's shy kati yogera bulungi muyimbire yakayimba ka Little Boss yimba wali ogenzeko ogulenga tongoli mbigere semberako wano wowe ogenda ogulenga oyo ogenda oli bwerere gira birungo ki ebiri mukwano ono gutusuza nga tutunula she's going to cry negutulinga negulongo Baby Zaira kwagala nnyo but gira bino kino kiyamba ggwe ennaku z'omwezi nga 14 Baby Zaira nkusaba katikati akamuli kano ojo kanziririza Zaira kakwate tunannyonnyola